Ku Lwokusatu weekend twakulaze eggulire lya poliisi ng'erimisa Patrick Oboya Amuriat okugenda okunoonya akalulu mu bitundu by'Embarara. Mukanyolagana akaliwo DPC Embarara John Lutagira yatuuka n'okwagala okukwata pikipiki Powa gye yali alinnye okukkakkana ng'atalantuse nagwa wakati mu pikipiki. Bw'atyo Powa yamuddukako n'abuukira pikipiki endala eyamuddusa okumutwala mu kibuga ky'Embarara. Poliisi yamukubiramu omukka ogubalagala okugumbulula abawagizi be. Kati olwaleero abamu ku bayambi ba Powa balwanaganye n'abapoliisi e Rubirizi abadde baduumirwa DPC Muwonga Abel. Poliisi ebadde ekwata Powa ku by'okuyiza olugaayo mu biragiro byayo ku Lwokusatu ebyaviirako DPC okutalantuka nago mu mayembe ga pikipiki. Ensasa agenda ebadde ku nsalo ya disitulikiti y'e Rubirizi ne Bushenyi. Powa bw'abadde agenda okunoonya akalulu akanamutuusa ku bwa pulezidenti. Powa olukwatiddwa avugiddwa okumutwala Embarara gye bamulumiza okuddiza omusango. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bazze ku poliisi nga boogedde ku mbeera eno. Roland Kajinda akulira ttiimu enoonyeza Powa akalulu avumiridde ekikolwa eky'okukwata omuntu waabwe. Naye nga ffe nga FBC ati nze ndi chairman wa youth owa city tetumanyi ekiddako wakati twagala pulezidenti waffe bamuwebenkanya. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'Embarara Samson Kasasira akakasizza okukwatibwa kwa Powa. But that does not take away that it is an offense. So as what we are investigating is the offense that was committed. Oluvannyuma Powa atwaliddwa mu kkooti enkulu Embarara gye bamuguliddeko emisango. Asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddala erisooka Gordon Muhimbisibwe ng'omuwabi wa gavumenti Nyakaka Priscilla abaddewo yali amusomera omusango gw'okuzimula ebiragiro bya poliisi. Atulemba said Embarara City disobeyed the orders of the district police commander Embarara SP Munnamateeka wa Powa Lydia Hembisibwe asabye kkooti okuyimbula omuntu waabwe kakalu kaayo kubanga buli muntu wa ddembe okuyimbulwa mu mbeera eyo. Omuwabi wa gavumenti asoose kukigaana nga yeekwasa nti omuntu ono y'omu alina omusango omulala mu kkooti y'emu eno, kyokka ng'omulamuzi takkiriziganyiza n'omuwabi wa gavumenti era nakkiriza okuwa Powa beyiro ya bukadde 2 ez'obutaliiwo. Nabamweyimiridde obukadde 2 nga bano kubaddeko munene w'obusobozi Stanley Katembeya ne Agatha Tusasire nga bonna b'Embarara. To execute a bond of 2 million shillings, not cash, and each of his sureties is bonded likewise. He should appear in court on 19th, but 19th, that is the time for elections. We can have it in February. Bw'amaliriza alinnya emmotoka ye n'addayo mu bitundu bya Bushenyi okuwenja akalulu.